Paasita Augustine Yiga abizzayo ow'ekawala yali agibwa okugenda ku poliisi Wakiso ku saa 8:00 olwaleero ku misango egyamuwabirwa Omimi Yiga amanyiddwa nga Nabbi Omukazi egy'okumukwata ku butami nga wali musabo ate ng'ali bukunya n'akajjamu n'asigala bute. Nabbi Omukazi yatandika okunaaba eddagala nga bw'alaamiriza nga bwe mugenda okubiwulira. Yiga ku poliisi atuuse ku ssaawa 5 ez'okumakya n'akola statement bw'atu n'afuluma nga bannamawulire bamusanze adduka. Mu maloboozi Yiga ategeeza nti obutambi yabujja ku internet olw'emikutu gya TV mingi ne zibulaga nga talaba nsonga evunanya TV ya Ebya olw'okubiraga. Basimanyi balaga obwereere bwe ku TV naye nga TV yange si yamulaga yokka. Ye musumba asumba endiga bwati bwasumba awulidde bangi batuusa ku ntebe enkanidde awo bangi. Yiga abadde yakabuliyewo nzireeta Nabbi Omukazi ng'ali ne nnyina mukyala Kasozi bagasimbagana ne Yiga kyokka asanze yamaze muddo omusulo. Kayima ne nnyina beesasa akajegere ne beewuunya poliisi Wakiso olw'okukkiriza Yiga n'agenda nga bakimanyi bulungi nti bakanya okuttula mu nsonga zino ku saa 8 ez'olweggulo. Tuzze matyagezza ku ssaawa 5 ate mwe baali bagambisa 8. Bano basabye poliisi n'omuduumizi we Gen. Kayihura bayambe bakwate Paasita Yiga abizzayo avunaanibwe emisango okuli okuwamba Nabbi Omukazi ne muto Bukedde Namisinga okubatulugunya n'okuvula ekitiibwa kyabwe ng'abakyala n'atuuka n'okulaga obwereere ku pulogulaamu ez'enjawulo ku TV ye. Kolo lwennyini lwe baatukola ki lwe baatuwambira eno sayidi z'Ewakiso ku Sande kwennyini twaddukirawo ne tujja ne tulopa omusango ne Bena ne kyewuunyisa nti ka vidiyo we yakafulumya ng'amaze okwewaana ku masimu. Abasajja abamu abaali mu kavidiyo ako nga poliisi wano babamanyi era nga bamanyikiddwa nti bafere. Kaakati ne bagamba ne baba identifying omu nga Isimanya ye Kirumira, omulala ye Mufere Simanya Charles Yiga, owokusatu yali ani, owokusatu Mwerabidde naye nga bonna baali beeyita ba kapiteeni. Bwe twagenda okujjayo print out singa amasimu g'abasajja abo abaatuwambira eno nga bennyini n'essimu ya Yiga mweri nga communicatinga n'abasajja abo. Ye mama wa Kayima wakanyiza Ebya Yiga nti obutambi bwa YouTube kuba alina bawala bangi bazaazalamu abaana n'abasiiga endwadde enkambwe ate n'atabalabirira. Netoka musayi naye nemusajja oli yeetaaga nakulawa Bulaayi zikambabuulira ave mu ggwanga baba bakyagala mulabako yeetaaga kulaayibwa Bulaayi. Bamulumiriza okwesaba mafiya n'awamba abantu batakotagana nabo n'abatulugunya. Basumba endiga bwati bwasumba awulidde bangi batuusa ku ntebe enkanidde awo bangi awulidde buli abagenda kumwabya ki omwana yogera ensonga nga yoga ebimu bate byaliwo ate nga bamufosi nga alituuke ku ekyo n'agamba bwe bambya tugende ffe twetonde. Ye Nabbi Omukazi asibye amateeka akole balage obufere bwa Yiga nga n'endiga z'asumba azikako omukono n'azifunyisa embuto. Yiga paka lw'onoofuna ekiseera n'ogamba nti n'ekintu kye wakola okikkiriza ng'obujulizi bumaze okukukwata naye sigenda kuweera. Abantu ab'enjawulo boogedde ku nsonga eno. Oyo Yiga byali mu katemba. Sira lwaki tebamuyimiriza na kubeera nti alina n'ekyaki. Teyandikoze ekikolwa ng'ekyo n'akwata omwana wa banne n'amulaga obwereere bwe. aveeko akaseggwanga nti omwana oli eyali ayogerwako si yamuzaala oba si kyo akikiriza nti amuzaala era kimanyike nti akulusanya endiga ze. Kizawire batuusa Abu ne Fiona nalibakisakidde eggulu ino ku lwa Bukedde TV.